nabo mukika. Hallelujah. Mukama yebazibwe. Yesu aweebwe ekitiibwa olunaku lwa leero. Banayembaniriza nnyo. Mwebale kujja. Kyuka otunulire neiba w'omugambe weebale kujja. Mukama akuppeera omukisa nti olunaku lwa leero w'onaaviira wano ojja kuba wanjawulo. Haleluya. Haleluya. Mukama tumuwa ekitiibwa. Neeyanza nnyo omusumba wange n'obukulembeze bw'ekkanisa okumpa omukisa guno. Twogedde ebintu bingi omwezi guno. Naye leero tuzze kwebaza. Haleluya. Tuzze kola ki? Kwebaza. Omusumba nyanjudde naye waliwo erinnya eryo. Sharon mwebaze Ashaba. Simanyi bazadde bange kye baaliko okuntuma erinnya eryo. Naye Mukama akoze ebikulu mu bulamu bwange. Nti nzize nga ndaba erinnya nga likola ki? Lituukirira. Haleluya. Era nsaba nti nga bwe tutandika ngenda kusaba omwami wange ali munda eyo bamuyita Gordon Ashaba banaye mumukubireko mu ngalo. Omwami oyo yanjagadde nnyo ambeererawo era ne kuweereza buno namugambye nti nkwetaaga. Nsaba nti nga tuwuliriza oluyimba luno tufumitirize ku bigambo byalwo. Mukama mwebaza kubanga mpadde family. Nina abaana mukaaga. Bataano nga mbazaala. Haleluya. Omu muto wange ddala naye namukwata twamukwata nga alina emyaka 2 kati alina 16. Muwala waffe. Mukama tumwebaza kubanga yatusobosezza. Haleluya. Nga musumba bwagambye ndi munamateeka naye banaye ndi muntu wabuwo ndi muwombeefu nnyo. I am very humble by the way. Olaba oyinza okunaana ogamba naye Yesu yalina bye yankolamu. Kubanga singa si Yesu oyo sinze simanyi gye nandibadde. As I request my husband to play this song. Kindly increase the volume. Bambi mulowooze ku bigambo bino. Please increase the volume. Malaika baimba Hosanna kabaka. Kusinza tata. Bamalayika bakuwa ekitiibwa. Baimba Hosanna kabaka. Watu naza n'omusaayi era n'otujjuza omwoyo gwo. Hallelujah. Mu kifo kino kyewafuna Yesu kumusaba
taata tukuwa ekitiibwa n'ettendo mu kifo kino nsaba otwale ekitiibwa kyo kubanga bwe watufiirira ku musaalaba Mukama taata watuwonya watuggyako obukyafu bwonna obwali butwonoonedde mu maaso go n'otuzza gy'oli. Tukwebaza olw'ekigambo kyo kye tugenda okuwuliriza olunaku lwaleero era kaakano. Nsaba nti Mukama otukakkanye naye ositule erinnya lyo mu kifo kino. Abaana b'abantu bo bakyusibwe olw'ebigambo ebigenda okuva gy'oli. Taata ojjuze ebikompe byaffe Mukama nti we tufulumira wano tujja kuba ab'enjawulo. Tukwebaza kubanga oli mulungi. In mighty name of Jesus, mu linnya lya Yesu Kristo nsabye. Amina. Mukama yeebazibwe. Thank you so much Brenda. Weebale nnyo Brenda. Ngenda kusaba omusumba wange nti agezeeko mpolampola okufuna ka microphone yako kubanga ebiseera ebimu oluzungu lukola ki lutwekiika. Mukama yeebazibwe. Nga bwe banyanjudde ndi Sharon Mwebaze yashaba ndi munnamateeka era nkolera mu banka bagiyita Centenary Bank. Banka yaffe. Hallelujah. Naye Yesu ankozesezza mu kifo ekyo era nyimirira wano nga njogera ku kigambo kwebaza. Kwebaza ng'ekkanisa tutambudde omwezi guno era njagala okwebaza abakulembeze b'ekkanisa eno okutandikira n'omusumba ne Elder Samba Gonza. Omwezi guno gulina enjawulo kye gukola mu maka gaffe era mwebaze kuteekako ssira. Nsaba nti buli kimu kye tuyize bannange tova wano nga tulina kyokoze ki twoyize. Mukama yeebazibwe. Tumwebaza kubanga leero tumaliriza omwezi guno nga tujja nga tugamba nti famire ze GFM wano we tuyimiridde abadde Katonda. Praise the Lord. Abadde Katonda era wano tuzze kumwebaza. Tabadde mulungi gye tuli, abadde mulungi, abadde mwesigwa. Bana njagala tufumiitirize ku bulungi bwa Mukama era nga tudda gyali nga tukola ki nga tuwebaza. Ekkanisa eno mwenjogerera eweza emyaka 8 mukikubireko 8 zijjukira nga tutandika fe abamu batwalowoozanga biki musumba yatuyita nga tetubitegeera naye nga tumanye ekintu eki nti Mukama tuyise. Nze nga kinoomu nga mmanyi nti Mukama akoze ki ampise era luli nali ngamba omusumba nti nze simanyi kinanzija mu kifo kino kubanga omulimu Mukama gwe yampe kinankola ki ngumanya ate ngutegeera. Nsaba mufumiitirize ku ekyo Mukama kye yakuleetera mu buweereza mu emyaka 8 gikoze ki kiyiseewo kiriwa okomawo n'ogamba nti taata nkwebaza tuwezezza emyaka 8. Yesu lwaki? Haleluya. Nga bwe tujja mu kigambo ky'okwebaza, okwebaza kitegeeza ki? Mukama yeebazibwe. Okwebaza kitegeeza ki? Bayibuli etugamba nga sinagenda na mu Bayibuli njagala kwogera ku dictionary kyegamba ng'etunnyonnyola okwebaza. Okwebaza kitegeeza okusiima, an expression of gratitude. Ng'osiimye omuntu kyakoze. Actually abazungu bano nga bawandiika dictionary zaabwe bakisibuka ku Katonda nga bagamba nti okwebaza kusibuka kwani? Ku Katonda olw'ebyo byatukoledde. Abazungu abo bamanyanga nnyo Mukama ebiseera ebyo singa bwe tukiraba kati bwe bafuufuuse okwagala kwa Mukama ne kukendeera. Era ddala nali nsoma amawulire nga ndaba Trump anoonya obululu ng'abagamba nti bannange abakkiriza mumpe obululu nze ngenda kukola ki? Ngenda kubawa freedom okusobola okusinza Katonda. Ekitakyaliyo tumanye kitekiriyo naye azaamu abantu amanyi nti Amerika eyayagalanga Katonda ebiseera ebyo ekomewo okole ki? Eyagale Mukama. Era mu bantu bwabwe tulaba nti families zaabwe balina in fact ekiseera kye bakola ki kye bayita nti Thanksgiving Nation Day. It is annual, bakikola buli mwaka. Families zikuŋŋaana ne balya wamu ne bajaguza ne beebaza Mukama olw'ebyo byabakoledde. Naye ate Abafirika be baalinga nabo be bajja mu Africa nabo bagendanga bwe balabanga beebaza nga nabo beeyawula kwebaza
naye nga bo beebazaaki tiwadde Mukama tuli mu budde. Tukwebaza olw'akakatono k'otuwadde era tujja kukola ki? Tugenda kwebaza kubanga ekiseera kitatuuka otununule. Okwebaza kujja kubanga olina okukkiriza. Tusobola kwebaza nga tukkiriza. Ate bw'oba tokkiriza oneebaza otya? Haleluya! Oneebaza otya? Era twalabanga ebiseera ebyo mu 1777 abakulembeze b'ebiseera ebyo waliwo obuwanguzi bwe baafuna. Ne bakunga abantu baabwe mu nsi zonna nti bannaye mukuŋŋaane tukole ki? Twebaza olw'obuwanguzi buno. Naye era nga bwe ŋŋambye, era n'Abafirika beeyawulanga ne beebaza. Ate okwebaza kuno Abazungu kwe baatandikanga okukola baawuliranga Abafirika bano abaali ng'abaddu. Bwe bakuŋŋaana ne bezzaamu amaanyi nga bagamba Mukama ajja tuwanguza, Katonda ajja tuwa obuwanguzi, tuyimirire tukkirize nga bakuŋŋaana wamu ng'amaka. Omwami n'omukyala n'abaana nga bwe basanga mu bukanisa bwabwe obutonotono ebiseera ebyo kwali kubuulira njiri yakola ki? Yakwebaza. Era GFM njagala tufumitirize ku bulungi bwa Mukama. Ebintu byatukoledde bingi, ekisookera ddala tuwadde ki? Obulokozi. Ani ku gwe yali asazeewo nti nze nga nze nsazeewo? Kyali kisa. Era Mukama bwe yatwagala n'atufuula abaana. Bayibuli egamba nti yatufuula abaana mu Yokaana 12 nti yet to all who received him he gave the right to be called children of God. Nti bw'okkiriza Mukama ofuuka ki? Ofuuka mwana. Yesu Katonda teyatuzaala nti yatuzaala mukyala we n'agenda mu ddwaliro n'azaala. Naye bwe tumukkiriza tufuuka ki? Abaana. Mukama atuwonyeza ebyensi bino. Tumanyi nti abantu baffe bwe baba bakkiriza, ndowooza abamu mujjukira ebiseera ebyo bwe baatulaga omukulembeze wa palamenti ebiseera ebyo, sipiika bwe yawangula yakola ki? Alina ebintu bye yakwata yakuŋŋaanya n'atambula olugendo ng'agenda nti wa? Mu bwakabaka bw'Obusoga agenze kwebaza. Ekitegeeza n'abasinza sitaani ennono zino bakola ki? Bazimanyi. Ate ekyewuunyisa bazituukiriza n'otusinga. Nindi bazituukiriza otusinga. Naye banaye njagala tukyuseemu. Emyaka 8 gye tukubye wano kiki kye tulagawo titusiima Mukama? Kanguze n'okubuuza bameka ku mmwe bukyanga obuweereza buno butandika ogamba nti ebbaasa yagenda nga mukyala Kabuga bw'akoze ngireese lwakwebaza. Naye bwe kiba nga si kkanisa gye webaliza Mukama ti taata wandokola ne kati nkyakumanyi. Nze yandokola nga ndi siniya 1 1995 naye nakati nkyayimiridde. Ate mwebaza kuba yandokola kuba yali akimanyi nti mwetaaga. Haleluya! Ti mwetaaga era nyimirira wano okumwebaza n'obuwombeefu bwonna. Mukama tumwebaza kuba tuwadde businesses. Bameka wano abakola? Manika omukono. Haleluya! Naye bw'oba tokola nti olina omulimu gw'okola gwa muntu, oli mu bizinesi y'omuntu, olina bizinesi yo, olina ekintu ky'ojjamu ssente. Haleluya! Abasinga kuffe tuwanise. Naye mulungi emeka gy'ogenda ku mulimu bw'otuula ku mmeeza ne weebaza, taata nkwebaza olw'omulimu guno gw'ompadde. Abamu tutuuka twemulugunya, yange ono ataasimudde emmeeza yange. Tebamanyi mirimu gyabwe, niye banange ekirimu kino. Haleluya! Banaye tukyuseemu. Mukama yeebazibwe. Twongera omwebaza olw'amaka gaffe. Banange, nze gye nva ekituufu kyamu bwe nkugamba ebimu ku bimugenda okuwulira tuyinza kwegombayo. Naye nina okwebaza Mukama kubanga singa si famire eyo, singa siri ani Sharon, singa siri kiro Mukama kyanfudde.
ekirala twagala okwebaza Mukama olw'obulamu bwe tulina, amaanyi ge tulina, amagezi ge tulina. Yatusobozezza. Nina omu ku mikwano gyange bw'aba ayogera ku mulimu aduula, oyo omulabi nekishema in my language, nekishema nekidoma kyola kitekitegeera. Nemugamba naye ku magezi g'olina kiki kye wali okoze okugeewa? Njagala okirowoozeeko ku kutegeera kw'olina, ku busobozi bw'olina, kiki ekyenjawulo kye wali okoze okukola ki okuba gafuna, because Mukama bw'asalawo enkyaga ayinza okuggwamu. Njagala tumanye Mukama ekyo kyakoze mu bulamu bwaffe. Eno ennono y'okwebaza etegeeza ki? Yasibuka mu Bayibuli. Bayibuli yeyogera ku kwebaza, etandika ng'etunnyonnyola mu ndagaano enkadde. Njagala bwe tuba tusobola okubikula tubikule Leviticus 7. Musumba bw'oba osobola ennyambeko. Leviticus 7 from verse 11 to 15. Endagaano enkadde tulaba nti waliwangawo okubaayo okw'enjawulo. Different offerings were given. Naye kale musumba katusome eky'Abaleevi sula 7:11. Era lino ly'etteeka erya ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe omuntu bw'anaawangayo eri Mukama, oba ng'agiwaayo olw'okwebaza, kale anaagiweerangayo wamu ne ssaddaaka ey'okwebaza emigaati gitambulukusibwa, egitatabuddwa, amafuta n'egy'empewere egitazimbulukusibwa, egigiddwako amafuta n'emigaati egitabuddwamu amafuta, egy'obutta obulungi obwennyikidde. Era ku yo anaawangayo lumu ku buli kitone okuba ekiweebwayo ekitulibwa eri Mukama. Bunaabanga bwa kabona oyo amansira omusaayi ogw'ebiweebwayo olw'emirembe. Amiina. Musumba ojja kukomaawo. Yes, ebigambo bino biringa ebizibuzi, naye kyengezaako okunnyonnyola nti Abayisirayiri ebiseera ebyo baabeeranga mu mbeera ez'enjawulo. Bwe wabeeranga awo ng'oyonoonye, ng'owulira nti oyonoonye, wagenda ng'owaayo ekiweebwayo ky'okukola ki? Eky'okwenenya. Era baalinanga emitendera kye baakolanga okusobola okukola ki? Ekiweebwayo okukkirizibwa Mukama. Era bwe baatuukanga mu kwebaza, olaba omuntu nti Mukama ankoledde ebirungi bwe biti ne bwe biti ne bwe biti. Nga famire yange tusazeewo tuweeyo ekiweebwayo eky'okwebaza. Nga balungamizibwa babannyonnyola nti ojja kufuna omugaati okulongooseemuko, okuteekemu kabuto, manye nga katugambe ogenda kukola capati. Olina engeri gy'otabulamu eŋŋano n'ogimakinga sure nti erabika bulungi. Kati bwe wakolanga ekyo wagezaako okulaba nti ekirungi ky'oleeta eri buli Mukama akikkiriza. So ebiseera ebyo baawangayo, okuwaayo okwo kwavanga ku mitima gyabwe n'okwebaza nga badde eri Katonda. Era ng'okiwa bakabona bwe baakiteekanga ku wolitaali eyo, nga Mukama awulira akawoowo akaavanga mu kiweebwayo ekyo. Era ekiweebwayo ekyo Mukama yakisiimanga, tebyasigaliranga. Bakabona ebiseera ebyo baagabananga. Naye bwe bamala okugabana, ekisigalawo abantu baakikwatanga ne bakiza mu maka gaabwe, ne bagabana ne famire zaabwe. Mukama yeebaze. Ekiweebwayo kino kyalaganga emirembe egyabeeranga mu biseera ebyo. Era nga kizibu nnyo okusanga nga famire zikyawagana.
kubanga babeeranga nnyo n'okuwaayo kuno nga bakuŋŋaana nga babeera wamu ebintu bye baakolanga nga baabikolanga wamu. Era tulaba nti okuwaayo okwebaza kwali kuwaayo kwali kyeyagalire. Tebabeeranga awo nti okakiddwa nga leero nti jangu leeta by force. Mukama yeebazibwe. Twebaza Mukama kubanga bwe tulaba ab'edda bwe baakolanga naffe tumanya nti tekitandise ki. Kati waliwo omukyala Kaana mu Bayibuli mwenna tumanye ekyamutuukako. Omukyala yanoonya omwana n'abula. Mu kunoonya omwana n'akabira Katonda we. Ekiseera kyatuuka Mukama n'amujjukira. Bwe yamujjukira n'amuwa omwana Samwiri, teyakomanga okwo nti taata weebala ombadde. Yakola ki? Yaddangayo, yamutwala n'amuwa eri Mukama nga bwe tukola mu kanisa eno. Tikubanga Mukama atuwadde ekirabo eky'omwana oba eky'abaana, tukomawo gy'ali ne tukola ki? Ne twebaza ate ne tubawongayo gy'ali. Endagaano enkadde tulaga nti ekiweebwayo kino kyakolebwanga nga bantu balina kukuŋŋaanya bantu, kwongera kutegeeza bantu kubasembeza eri Katonda. Kubanga bw'owaayo ekintu n'osiima Mukama, owulira nga ggwe ne Katonda wo mukwatagana, waliwo enkolagana ejja wakati wo ne Katonda wo. Era baabeeranga ne Katonda nga bw'obasanga nga bawaayo nga bali mu celebration nga families, walabanga Katonda yali mu bantu abo. Naye olwaleero tuli tutya? Mukama yeebazibwe. Kanzije ku ndagaano empya. Ku ndagaano empya tulaba bulungi ekigambo okuwaayo. In Hebrew okuwaayo kitegeeza bakiyita toda. Ekitegeeza nti omukono ogusiimye gweyongerayo ne gusiima Katonda olw'ekyo kyakoze, ate ne gutakoma okwo nga kugezaako okulaga nti Katonda kyabadde mu bulamu bwange mwandidde muwa ekitiibwa n'ettendo. Tulaba Yesu bye yakolanga byonna byavanga mu kusooka kwebaza. Bw'otunuulira Matayo 14:19, omusumba agenze naye simanyi waliwo asobola otusomeraku kubanga Oluganda lujja kunsumba omukko naye azanyo ansibe. Matayo 14:19 n'alagira ebibiina okutuula ku muddo, n'atwala emigaati 5 n'ebyennyanja 2, n'atunula waggulu mu ggulu ne yeebaza, n'amenyamu emigaati n'agiwa abayigirizwa. Amiina. Abayigirizwa ne bagabira ebibiina. Haleluya. Yasookanga kukola ki? Naye ffe abamu tusooka kukola ki? Okasanze katono otandikirawo kukola ki? Kuyomba. Ani ye yafumbye kacaayi akatono bwe kati? Weerabidde nti ayise mu muliro, ayise mu buli kimu, n'asobozesa okufunira kacaayi koonaanyo. Bw'osanga omukozi emmere agifumbye ewunya, otandikirawo kuyomba nga tonnagiri. Naye n'oteerabira nti omukazi oyo kye yayiseemu, abakyala tukimanyi, omukozi bw'aba agenze kitegeeza ki okufumba emmere nejja ate n'ogijjula, bw'omala n'oyoza ebintu, bw'omala n'osiimula ate n'onaaza abaana, bw'omala naawe n'onaaba n'ogenda ne weebaka, bw'oba oli mukyala mu maka n'otuukiriza n'ekyaki eky'obukyala, omanya ti nnina okwebaza nga sinnayomba, nga sinnabaako kyenkola. Yesu yasookanga kwebaza. Era bw'oba otegeera Bayibuli, buli kirungi kyonna Katonda kye yakola, Yesu kye yakola. Every miracle, buli kimu yasookanga kwebaza Katonda we. Era tulaba mu ndagaano empya nga Pawulo naye akuutira ekkanisa nti bannange
musookenga nakukola ki kwebaza twagala nnyo ekyokusaba saba tulijja ddi okwebaza bayibuli etugamba in 1 Thessalonians 5 abakolinsi ekisooka ndi mutuufu 5:16 ne 18. So I'm so sorry. Thessalonica. Amin. Somera. Musanyukenga ennaku zonna. Thessalonica ekisooka chapter yokutaano n'olugero lw'17. Musabenga obutayosa. Mwebazenga mu kigambo kyonna. Kubanga ekyo Katonda kyabaagaliza mu Kristo Yesu. Amina. Inti bwe musaba temukoma okwo prayer in Luganda is kusaba. Naye singa tuyinza okufuna ye ekigambo ekitali kusaba. Nti kusaba kubanga okusaba nako kutegeeza ki? Okusaba nga bwe tusanga ku nguudo. Mwinayo ekigambo ekyokusaba nga si kusaba kuli gye kiri oba nakyo kitegeeza kusaba. Kale tugendera. Waliyo okwegayirira. Waliyo n'okusiima. Okay. Kale naye Bayibuli etugamba nti bwe mubanga musaba temukomanga kusaba. Naye ate temulekanga kukola ki? Kwebaza mu buli mbeera. Kubanga kwe kwagala kwa Katonda mu Kristo Yesu gye tuli. Naye ne bwe mba ngamba nti mwebaze, sitegeeza nti buli kimu kiri tayari. Anti Brenda bw'abadde asaba wano agambye nti embeera ne bweba efaana nkakali etya. Otuukwa mu bulamu bwo ng'olina okumanya nti Katonda oyo akwagala. Mukama yeebazibwe. Nga bwe mbadde mbagamba nti nze gye nakulira bw'ondaba oyinza okulowooza buli kimu kyali nga bulungi. Nze nakula sirina mmange. Mukyala Kamuguwe akagenda. Kyannaku naye owange saamumanya nakumanya. Nti maama ankuledde kacaayi n'akampa. Naye siriiwo. Sirina nsonga ya kwebaza Mukama. Haleluya. Nze bwe nasomanga nga nina okulinda weeks 2 okudda ku ssomero. Kubanga amaka ge nakuliramu omanyi gano amaka ag'abamaama abangi abange baawera n'8. Kitegeeza twalinga abaana nga 3 naye nga ffenna twakulira mu maka ago gali awo. Kati fumiitirizamu obulamu obufaanana bulungi ate mwabo abakyala abali awo maama otaliimu olowooza embeera yali etya. Haleluya. Ffe nga tusula enjala nga itizino kya bulijjo okusula enjala. Naye munda bw'oyinza okkikiriza nti nasulangako enjala. Oyinza okkikiriza nti nawezanga n'omwezi nga sinagenda ku ssomero. Munnamateeka ayimiridde wano kyakolebwa kitya? Lwaki seebaza? Haleluya. Lwaki seebaza? Nze natandika okukola nga naakamala senior 6 nenkolawo ka diploma. Waguza kulemerako kumanya Katonda. Ojjukira bwe nagambye nti yandokola mu senior 1 yalina ensonga lwaki? Kuba yamanya embeera gye naayitamu yeetaaga ki? Katonda. Kati bwe simumanyi kati n'amalako otya nti enziri mwebazi. Naye ng'ekyambonyabonyanga kyali eki? Kulukuka. Muzeeyi ng'agamba gwe kaana gwe ate nali katono. Munoonyeemu omuntu omutono we. N'agamba gwe kaana gw'onsumbuwa ne buli kaseera kusaba. Sigenda kuwa school fees. Ebintu ebyo njagala osooka obiveemu. Naye ng'olowooza obutobozi mbutegeera nnyo ku mbeera eyo nti nzikirize banyime school fees lwa bulokozi. Olwo zaalinga weeks mmeka already ezikoze eki? Eziyiseewo. Eyokusatu n'ejja. Ne ndowooza muzeeyi aneekyusa ng'omuzadde.
taata ye gyali ne wenjogerera kaakano gyali naye mulwadde. Nange neŋŋamba taata ojja kunnwanirira. Kwe kukkiriza kuli kwe ŋŋamba. Ey'okusatu bwe yaggwaako n'ampita naye nga buli lunaku nkaaba, Yesu wange ng'onvudde mu Mukama ng'oza taata wange biki. Kyendiza kugamba nti yes, bw'ojja n'okuweereza embeera ezo zibeerawo, naye okoze otya? Osigaddewo osobola okubeera n'obujulizi oba nedda? Wiiki eyokuna bwe yajja muzeeyi n'ampita n'obusungu obungi, n'ekaana gwakatawulira, n'akwata egiraasi bw'ati, nali nfukamidde. Aba agenda okunkuba egiraasi, my stepmother n'agikwata n'agamba muzeeyi totta mwana. Okulokola kimukoze eki? Okulokoka kimukoze eki? Kumuwa school fees agenda asome, bw'aba ayagala obulokozi muleke. Muzeeyi n'obusungu obungi n'abala school fees n'azimba n'engenda okusomera. Haleluya! Nenzira mu kisenge ne neebaza Mukama, nembuuka ne neebaza, naye omwezi gwayiseewo bannange basoma. Naye bwe bwali ng'obulamu bwange, naye tewali kintu kyonna kyanzija ku Yesu. Haleluya! Tewali kyanzija ku Yesu kubanga namanya obulamu bwange tebujja kusoboka nga siina Mukama. Haleluya! Era twongera okulaba mu Bayibuli nga basaamu amaanyi. What is Psalms is Zabuli. Bw'osoma Zabuli eyo yonna, kizibu nnyo okusanga ennyiriri nga 5 oba 6 ekitaliimu kwebaza. Kubanga okwebaza kukwatagana n'okusinza n'okutegeera Katonda. Omuntu eyeebaza Mukama kyangu nnyo okuba nga buli kyokola okikola mu kukola ki? Mu kwebaza. Haleluya! Era sigenda kusoma Zabuli ezo zonna, naye njagala Zabuli eno, Zabuli 10 olulimi olusooka paka ku Lwokutaano. Badde nsaba onsomere kwa Ntisbe. Zabuli ey'ekikumi olunyiriri olusooka okuva ku Lwokutaano. Zabuli ey'okwebaza. Muleetere Mukama eddoboozi ery'essanyu. Haleluya! Mu ensi zonna. Mumuweereze Mukama n'essanyu. Mujje mu maaso ge n'okuyimba. Haleluya! Mumanye nga Mukama ye Katonda. Yes. Oyo ye yatutonda naffe. Tuli babe. Tuli bantu be. Era endiga z'omu ddundiro lye. Amiina. Muyingire mu miryango gye n'okwebaza. Ne mu mpya ze n'okutendereza. Mumwebaze mukuze erinnya lye. Amiina. Kubanga Mukama mulungi, okusaasira kwe kwa lubeerera, n'obwesigwa bwe bwa mirembe gyonna. Haleluya! Amen. Mujje, kubanga tosobola kwawula kwebaza n'okusinza n'okutendereza n'okwagala Mukama, tosobola kubyawula. Naye Abaganda mugamba nti emmere etasiima ekola ki? Ebulwagiwa. Tigwe Mukama bw'aba akuwadde obulamu, akuwadde abaana, akuwadde abazzukulu abamu nga Antispe, akuwadde ssente, akuwadde omulimu, akuwadde ekkanisa, gw'otasiima ani anaakwongera? Mukama yeebazibwe. Era tulaba nga Zabuli eyogera mu kuweereza, kwebaza. Tutegeera okwebaza kiki? Mukama yeebazibwe. Okwebaza kuno kutugasa ki? Kungasa ki okwebaza? Okwebaza embeera y'okumanya nti Katonda ali nange, nti bwe mba ntambula Katonda tasobola kundeka. Mukama yeebazibwe. Tasobola kundeka
natuuka ekiseera nga mu biseera ebimu nayinanga baganda bange nga abaana abantu abakulu muyinza okukola ebintu ebitali bituufu naye abaana nga mu biseera ebyo ebimu bwe tuba tetulina kyakulya nga kaganda kaffe akasaidi eri bwe bakawa emmere kalyanga akataagala bwe kakituuka hafuwe kakagyetooloola nga kagamba nze nzikuse mu kukuta kwako kakwata essowaani bwe kalaba maama takalaba nga kaweta enkuubo kakajja kagamba lya mangu. Haleluya. Bayira nze bwe nasomanga ebintu ebimu jjo nabadde ku ssomero lya muwala wange kubanga olina okwagala abaana bonna okubalaga okwagala nga nze ebya VDC bimanyi nga tamu nze siraba ajja kunkyalira. Waliwo VDM ate bwe nasomanga mu olevo nga ninayo baganda bange abamaama oli kati gwoba otaayaya ku vidi nze nga yinofoomu njoza ku saani anti tewaleki nagyambalira ng'oba oli awo olengera maama ng'ogamba maama yazidda ku ssomero kati mutima ogamba oba ngende mubuuzi oba muleke ogamba waayika ngende mbuuze tomanya naavaayo nekinvudde nayo bw'otuuka okubuuza nga bakuwa emmere ng'okoma okwo ku mmere naye nga muganda waagenda asitudde ki ebisawo ajja mu dormitory naye Katonda alina bye yankoleranga. Manyi wano mumaze okugenda abazadde abaana go to the compound and collect rubbish mugende mulonde kasasiro eziribbe ze baleseewo naye ng'abaana bonna bakuse tebaagala nakumanya nze nga simanyi lwaki omutima gwange nga mwetuwaze nga ngenda okukola ki kulonda kasasiro mu compound naye mumanyi nti kye nalondanga sente. Yes, jukira nze tebakoze eki tebankyalidde ani akyalidde ate nali mukyamu kubanga ziri mu compound nose ate bayira wewe namanyira nti yali Katonda kubanga buli visitation nalondanga sente banange nga nze eno nonda kasasiro nkya musesi kekiti manne. Haleluya. Nga emitwalo banalondanga olumu ebiri waliwo bwe nalonda akapya banaye nensinza Katonda banaye singa mwandabanga ye banaye lwaki seebazi lumu mba ndi awo mami azze naye nga ne ddadi agiddeko ne ŋŋamba ekiki taata wange bajja ne bampita mu dormitory bazadde bo bakuyita jjukira baatusibirangayo bwe bate bannakukyalira ne bagulawaawo nga ssaawa 10 nga banaatera okugenda naye nga musigaddemu ngaabo 3 oba 4 so ddadi ejja era mbuuza ddadi nga mmanya mukama yeebazibwe ddadi yazze vidiyo eyo nga batuwa ebbaasa naye ani yatuwa ebbaasa yali mami agambe yangu beerimu mmeka naye nali sisuubira kinene nga ngenda ntereka ebbaasa olweggulo nzijja ogikebera nga mulimu n'ekintu nga baazibye dda ate nga nazirabako naye mumanyi nti Katonda gwe nase Katonda yanjogererangamu nagamba tokaaba mwana wange ayina kye yali yamponya kubanga nze nali ku lugendo lwa ntaana olwekyo Katonda kye yali kyakola mu bulamu bwange. Haleluya. Haleluya. Lwaki mukuvulu nze Katonda wange abeera wano ne bwebeera mbeera kikaaki
bubeerewo nga weetaaga ssente bannange nga weetaaga ssente and so badly ogamba Katonda nayinza okukkiriza kwange kuli eyo waggulu kubanga byeyansobozesa okukola sandisobodde. Waliwo oyinza okukkiriza nti school fees ya degree y'amateeka emyaka 4 nagyesasulira egi nagyesasulira. Haleluya. Lwaki seebaza? Kubanga waliwo akaseera we katuuka nga embeera mbi. Lumu nali ntudde mu ffumbiro nenkabira Katonda ne mugamba Mukama nga nkwagadde. Awo nali maze senior 6 nga ndi mu vacation. In fact nali ntandise okusoma. Muzeeyi yangamba nti gwe mwana gwe nze sigenda kusobola mateeka naye nga yali njagala amateeka simanyi na gye byava. In fact gye byava bayitanga ku Makerere waggulu awo nga batwala ku ssomero nalaba nga akapande akaliko Law Development Center. Yangamba Mukama naye ekifo ekyo njagala okibeeramu. Naye nga Katonda sitaani antunizaamu n'agamba naye gwe olina obusobozi. So muzeeyi mugamba muzeeyi nze njagala amateeka nga naye points zenfunye tezintwala ku gavumenti Makerere nga bampadde koose endala ku gavumenti ne mugamba nze sijagala njagala ki mateeka. Naye nangamba nze kankusomeseyo ka diploma. Nensoma ka diploma naye nga nako ka bulumi. Bwe namalako ka diploma embeera neefuukuka nengamba muzeeyi nze njagala kukola ki kweyongerayo. Naye Mukama yampa obuvumu yampa na determination okuba nti kye nali nga nkola nali manya ngenda kituukiriza. Haleluya. Muzeeyi bwe yansomesa ne tukomaso olunaku lumu nfumiitiriza era olunaku olwo twali tusiibye enjala ndoozi emirundi nga3 n'okusula ennaku nga 3 nenkaabira Katonda wange. Nali ntudde ku ntebe nenkaabira Mukama naye nagenda okulaba I visualized yanzija mu mulibiri guno nandaga nga ndi mu kinnya kiwanvu nnyo naye n'ateekayo omukono gwe n'anzijayo n'ankwata mukono ng'omwana. Naye okuva olwo nampa n'ekigambo kye mu Zabbiri 27:10 nti newankubadde maama ne taata bakuleseewo nze nja kwagala nja kwaniriza. Bannange ekigambo ekyo kyatuukirira mu bulamu bwange. Oyinza okwebuuza nasasula ntya degree amaziga nagasangula olweggulo. Mba ndi awo muzeeyi agamba mwe baana mwe munsumbuye nnyo. Nali ne sisita wange omulala ng'alina eyo bizinesi z'embaawo. Muzeeyi wange y'omu ku bantu abasookera ddala okukola bizinesi y'embaawo. Mugende wa muganda wammwe buli omu akuwa ekibanda kyekyo n'asondangamu akasente naye ng'osonda mmeka 8,000 buli mwezi. Kati zigenda kukola ki? Naye bannange ekigambo Mukama kye yampa yupipu nze buli kye nakwatanga okukwa ekiti nga kikola ki? Kimultiplyinga. Nentandika okukola mu muzannyo nga ndikawala kato myaka 18-19. Awo we natandikira okulaba Mukama nga nfiirayo mu buli nsonda nakola ng'emisana nkola olweggulo ngenda kukola ki? Soma. Nze school fees nakisasulanga ku Saturday ng'ebibuuzo mbikola Monday. Nga ngamba naye sente zingenda obbawo omwezi ogumu kansooke enzoozeemu mu bizinesi zijja kukola endala. Mukama nampa amagezi ga bizinesi. Ondaba wano ndi munnamateeka naye bw'onsanga ku bizinesi yange sirina bwe baawo lwesimanyi mu Uganda. Dulote kugamba ekyo kino kika ki? Haleluya. Haleluya. Banange bw'omalirira
Mukama akuwa ensonga ey'okwebaza. Haleluya. Okukkiriza kwo kusitulibwa. Okitegeera, okukkiriza kwo kusitulibwa. Weesanga oli ku mutindo, nze nga bwe mbagambye, omwami wange akimanyi. Ayinza okubeera nga tuli awo weetaaga school fees, abaana baddayo batwala obukadde 5 2 bokka, naye nga n'ekitundu kyako tokirina, naye mande eyo tetuuka nga school fees talabise. Haleluya, haleluya. Okwebaza okukoze okola, ate abamu ku bamanyi nti nze njagala Mukama ate njagala nnyo abantu. Mukama kyankoledde kimpitamu ne kikwata ne ku balala, tekisigala nange. Haleluya. Okwebaza y'engeri emu gye tusobola okusiimamu Katonda. Gw'onaasiima otya Katonda nga teweebaza? At least tandika naki? Nakwebaza. Okwebaza kutwongera okutegeera Katonda. It gets us close to God. Kubanga mupimaawo Yesu bwe yabeeranga awo ng'atuusa abantu tebalina kyakulya, waliwo ebyennyanja bimeka, n'abitunuulira n'agamba naye okwebaza okwo kwamuleeteranga okubanga ali kumpi ne Katonda we. Okwebaza kutukakanya. What is humility in Luganda? Obwetowaze. Amina. Nze obwetowaze bwenjogerako nti obwetowaze bwe tulina okubanga tulina ng'abalokole nti Katonda bw'aba alina w'atutuusizza tetwetunuulira ne tulowooza nti tuli b'amaanyi. Ng'omusumba bw'abagambye bw'onsanga njera kyaki toyinza kumanya na bitabo byensoma bwe benkana, oba bwe bampolereza banka ebintu byenkola. Olina okwettowaza okumanya nti Mukama anzije wano n'anteeka wano, sijja kwerabira gyakoze ki? Haleluya. Sijja kwerabira gyanzije. Okwebaza kutuleetera emirembe. Okwebaza kutuleetera essanyu. Mukama yeebazibwe. Okwebaza kumalawo obulimba bw'omulabe Sitaani. Bingi omulabe byateeka mu bwongo bwaffe, naye bwe tugenda ewa Katonda waffe nga tumwebaza ebyo byakoze mu bulamu bwaffe oba byagenda okolawo ne bw'oba tonnabirabako. Haleluya. Gwe okwebaza kukuleetera okukkiriza nti Mukama agenda kukola ki? Agenda bikola. Olina okutuuka mu bulamu obw'obulokozi n'okutambula ne Katonda n'olekerawo okaaba. Haleluya. N'olekerawo okaaba, gwebeera mu kwebaza olabe Katonda ky'ataakola. Haleluya. Nga mmaliriza, Mukama alina byakoze ebindeetera okuba nti sijja kuleka kumulaga mukwano, sijja kuleka kumwebaza, sijja kuleka kumusinza, sijja kuleka kumutendereza, sijja kuleka kwagala bantu be. Abasinga mumanyi ekyatuuka ku mwana wange. Mukama yeebazibwe. Saba nti omwami wange anyambe apulenge ka video kano mulabe. Abamu oyinza okuba muti mwategeera ekituufu ekyaliwo.
bannange lwaki seebaze Mukama, lwaki seebaze Mukama ng'ogyeko obulamu bwentambudde nga nkula. Kino kyampitirirako nga ŋŋamba nti Mukama nze sikyalina kirala kyenkwagaza. Olaba omwana oyo okugwa kwe yagwa, yava waggulu ng'awo ng'oba wayongeddeko obureezi n'akuba omutwe wansi n'agwasa. Nali wano nga ndidinga saavisi ng'eno, omukozi n'akubira ekituuse ku mwana wange. Naye mbabulire batono nnyo abaali bakkiriza nti oyo mwana agenda kulamu, batono nnyo. Waliwo ne ba reverand abajja ng'otulaba naye ng'okutya okulaba ku feesi yaabwe. Oluyimba lwe tuyimbye lwe bazannye nga batandika samu ne luno oluplayinze mu background, ze zimu ku nnyimba Mukama ze yateekanga mu bulamu bwange buli ku makya, buli ku makya nga mbeera mu kusinza na kwebaza Katonda tikyakoleddwa. Naye ng'ekituufu kyamu omwana ali mu kkubo. N'ebifaananyi ebyo ebimu bye twabibba bubbi nga tebakukkiriza nakuba kifaananyi n'eki, omutwe ne guzimba ne gukomayo, nogamba omwana wange aliddawo. Kyengezaako okugamba nti ensonga zaffe ne bwe ziba nnene, mu kutegeerako nnene, kwebeera mu kwebaza, beera mu kusinza, ojja kulaba ekyenjawulo Mukama kyako. Ng'olumu otuukawo n'olowooza naye kano akaana kandi obwongo tebunakomawo bulungi nnyo, naye omuntu atategeera ayimba bw'atyo, oyo omwana yakaweza emyaka 3 naye ng'ajjukira ennyimba ze yayimbiranga Katonda. Haleluya! Mukama yeebazibwe. Era okwebaza bwe nabadde ntegeka ekigambo kino, nawulidde mu mwoyo wange ti ekkanisa eno yeetaaga okwebaza, ate si kkanisa naye ffe. Ti abakulembeze baffe batuweeyo olunaku tujje twebaze. Ate okwebaza tukulina kukoma kuki? Kukuleetera Katonda ng'ebbaasa eno bwezze. Laga omukwano eri munno, genda okirowoozeeko ti Mukama nkwebaze ntya. Ekituufu kyamu abasinga temwebazangako Katonda. Naye eno kyensi gy'atuwadde, genda ofumitirize ku bulungi bwo byonna by'azze akola mu bulamu bwo. Ekkanisa eno egenda kweza emyaka 8 mu guno omwezi ogutandika. Ti bwe tunaatuuka awo kwolwo olunaku okujaguza emyaka 8, tujje wamu twebaze Katonda. Haleluya! Twebaze Katonda, tumulage okwagala, ate tulage abantu b'okwagala. Mukama abampeera omukisa. Elisa. Ndoza tuweeyo engalo ezisingako ezo ezikwatira ddala ate ezisingako eza Yesu. Asobola okusanyusa